Sabbiiti ewedde Parliament yavaayo n'erangira nga bwe yagala abakozi ba kampuni ezikola kuziika n'okubudaabuda abafiirwa okubayambangako ng'ababaka abamu bavudde ku maaso. Era mu nsako ya Parliament eya Parliamentary Commission, Parliament eyagala omubaka bw'aba afudde ng'ensimbi z'okulabirira enfa y'omubaka nga weeziri. Ensimbi ezoogerwako zikunuukiriza mu bukadde 67,700. Era omwaka guno bategekedde ng'ababaka 5 singa baba bafudde ensimbi ezikunuukiriza mu bukadde 10,400. Wabula okusinziira ku mwogezi wa Parliament Chris Obure ng'abantu abalala ab'ebitiibwa ababaka bwe bafa balina okuziikibwa mu bitiibwa ng'era kampuni ezikola kuziika n'okubudaabuda abafiirwa ezirina entegeera ne Parliament baziwa ensimbi zino so si babaka nga bakyali balamu. That is money in Parliament. It's not being given to members of Parliament. It is us, the technical people in Parliament, who budgeted for that. If an MP passes on, then we contact the service provider. Why we advertise is to find a cheaper one. These are PPDA regulations. You don't just go and pick one and say, come. They will ask you, how did you pick that one? Not this one. There must have been a procurement thing to say this was the cheapest. Era Obura ayongerako nti nga bwe kibeera kitegekeddwa singa tewaba mubaka n'omu afudde ensimbi za gavumenti ziddizibwayo ne zikola ebirala. We love Uganda. We want money here. If nothing happens, we take money back to government. Bwe twogeddeko n'ababaka ku nsonga eno batunnyonnyodde nti gavumenti kyeyagala okubakolera okubateerawo ensimbi ezinaabayamba mu kufa kwabwe bakirabanga ekyokwejalabya ng'era abasinga bagamba nti ensimbi obukadde 67,700 ssente nnyingi ng'era zandiyambyeko mu kugula eddagala era kino bakigeraageranyizza ku kwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Ekyo nze sikikkiriza kubanga gavumenti oba Parliament okusaasaanya $5,000,000 ku member wa Parliament wabanga afudde sikikkiriza olw'okuba mu madwaliro gaffe twetaagamu ebintu bingi ebyandibadde bisaivenga member wa Parliament obutafa n'abantu abalala. Emulago cancer machine yafa katano bantu bagenda Kenya, x-rays tezikola, mu ddwaliro temuli ddagala, naye ate Parliament eveeyo nti eyonoone $5,000,000 ku member wa Parliament wabanga afudde sikikkiriza n'akatono. Sente ezo zigende zigula eddagala mu ddwaliro. Naffe tulaba wawo ndi memba wa Parliament naye okugamba nti memba wa Parliament bw'aba afadde omusaasaanyizeeko obukadde simanyi mpulidde 68 ezo sente nyingi era omuntu wa bulijjo tayinza kusanyuka nga mu ddwaliro teri ddagala naye gwe olowooza okuziika omuntu atanaba na kufa. Kubanga oba ofudde oba ogenze ezo sente mu budget zandikozeemu kintu kirala. Bateekako sente nga miliyoni kale nga 2 kubanga MP obeera muntu munene mu gavumenti. Ekyo kikyamu nnyo ate nga nze akkiriza mu Yesu. Ekyo kireeta n'ebisiraani. Nze saagala kunkolera guno entegeka ey'okunziika. Ndina gundi life insurance eyange emala. Bireeta biresi n'ogundi okufa mangu. Ebyo bijja kuleeta premature death. Ensimbi zino bwe ziba zitemeetemeddwa kuliko okugulira omugenzi essanduuko ey'ekitiibwa ya bukadde 5, entaana ye n'ezimbibwa matiribona ku bukadde 5 n'ekitundu olwo obutabo bubeeramu ennyimba ze bayimba mu kuziika n'ebyafaayo by'omugenzi bya bukadde 4 n'ekitundu, okuliisa abakungubazi bukadde 15, olwo obukumi bwa poliisi bukadde 17 n'ekitundu, obukadde 2 ne bukola ebirala naddala ebigwa bitalaze. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.